Kwaniriza nnyo gwena kikumidde ku telefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nga bulijjo Omulangira Kavulu Kenneth ne Bawenkuwanga nkuweereza yonna gye tutabalire no mu migotteko emingi nnyo. Kampala akola emigotteko 57 era nga baganda baffe obulamu bwe balemusibwe bulamu obulungi. Ku mulundi guno tuze tulabe baganda baffe mu biseera bino ebyenkuba bulamu ki bwe babeeramu ate era nga beetaaga okuba nga bayambibwako kubanga amazzi ge bakozesa ge mazzi ag'ensulo baganda baffe ate nga kabuyonjo ziyanjadde buli wamu olwo nno abasinga bakozesa buveera amu ne zibaketi nga beetaaga okuba nga basomesebwa nga beetaaga okuba nga babuulirirwa nga beetaaga okuba nga bajjanjabibwa okusinziira ku birwadde ebingi ennyo ebiri wano mu mugotteko typhoid yafuuka typhoid amu n'ebirwadde bino eby'omusujja gw'ensiri. Kankongere mu maaso nga baganda baffe batubuulira obulamu ki bwe bawangalamu mu biseera bino ebyenkuba wano mu migotteko. Kube kunywaka kube kukozesa mu ngeri yonna tetulina mazzi mayonjo. Mazzi ga midumo gye gava basuulayo ebintu ebikyafu ne gajja nga gonna mabi masiikuufu. Bwe tugenda mu nsonga zaffe ez'abakyala tulemererwa olw'embeera y'amazzi ago amakyafu tetuyina wantu wayonjo we tugenda kukyama kwerongoosa kale ne tuba nga tufuna obuzibu mu mbeera ng'ezo ezaffe ez'abakyala sayidi y'amazzi n'awo okugenda okwerongoosa. Abasajja bangi mu mugotteko basuulawo amaka gaabwe olw'obutaba na busobozi olwo ne bamaama ne beetikka omugugu gwe batasobola. Embeera gye tuyitamu muno nga ffe abakyala naddala embeera yaki y'ebyensimbi. Enkuba bw'etonnya kizibu okukola ki ogifulumamu tugende tweyiiye ffe okufuna ekyokulya. Tubeera mu nnyumba zaffe ne tukubiriza abaana musirike tetulina ssente. Engeri eki abaami baatulekawo. Ennyumba zino ze tubeeramu ez'omu mugotteko ngeri bwe tuyingizaamu amazzi eziyingiza amazzi zino kati balandiroodi baffe bano balandiroodi bajja otubanja batubanja bubi nnyo ne bwe tubagamba batuddaabirize si be bafaako nnyo. Bo bagamba twagala ssente bo bafa kimu ku ki ssente naye nga tebasobola kujja kuddaabiriza ku mayumba. Ennyumba ezimu za $40,000 ezimu $5,000 nga zonna zeewunzise beziti tebafaayo kujja kuziddaabiriza. Mu nsi eno ey'omugotteko kabuyonjo ntono nnyo era nga batuuze abasinga bakozesa buveera ne babukanyuga ku mayumba waggulu oba ne mu myala ssaako n'ebifo ebirala bye bakuŋŋaanyizaamu kasasiro. Kino kyongedde ebirwadde bingi mu batuuze n'okusingira ddala mu baana abato. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okulengerera ewala n'asiima okuyamba omuntu ow'omu mugotteko okuyita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation. Enteekateeka zo nnyingi okusobola okulaba ng'omuntu wa Ssaabasajja Kabaka addaabululwa okusobola obulamu bwe butuusa ku ntikko ng'omukungu Eddie Kagwandagala bw'akinogaanya. Ekitongole kya Kabaka Foundation nga tuli wamu ne telefayina TV y'Obwakabaka tukoze omulimu okulaba nga tukyusa ku bulamu bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu Kampala wano naye ng'obulamu bwe batambuliramu buzibu nnyo. Okusooka byonna twagala okwebaza BBS. Kabaka Foundation twalina programu eno eyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubajja mu mbeera enzibu naye okusinga twali tutunuulira nnyo abantu abali ku street abaana abateekebwa ku street ne tubajjako. Tulina essomero lyaffe ekyengera okubatwala okubayamba babeeko ne kye basoma ate okukyusa mindset yaabwe tubazze mu maka gaabwe gye baava. N'oluvannyuma BBS nevumbula ate embeera y'abantu ba Ssaabasajja Kabaka embi ennyo eri mu mugotteko abantu batambulira mu bulamu obuzibu ddala. Kwe kusalawo ng'ekitongole kya Kabaka Foundation ne twegatta ne bannaffe aba BBS tulabe nga tukyusa ku bulamu bw'abantu ba Kabaka. Omulimu gwe twenyumirizaamu nti tutandise munene naye olugendo tulutandiseeko. Tulaga embeera y'abantu ba Kabaka abali mu mugotteko buli Sande n'oluvannyuma tufuna abantu abatwegattako okulaba nga batambulira mu mugendo guno tulabe nga tukyusa ku bulamu bw'abantu.
kinnawattaka bw'omutunuulira kumpi omugotteko guweza ebyalo 4 naye abantu tebalina wano mu kibuga mu makkati naye abantu tebalina namazzi ga payipo basena busenyi ku nsulo naki enkuba bw'etonnya kazambi yenna ava ekireka wawa yenna aggukira wano ate ago ge banywa tebalina na busobozi kugafumba kubanga omuntu wa Ssaabasajja Kabaka bw'afuna ebitaano ebitokosa muwogo gwafunye aba takyasobola kufuna nsimbi zisobola kugula manda gagenda kufumba aba tasobola kudda ku kyamazzi aba ayina kunywago. Ensonga lwaki endwadde tezibaggwako tebalina kaabuyonjo. Twagala okwebaza ennyo Uganda Breweries bwe yalaba embeera eno yatusuubiza okutukolera ddala omulimu ogw'amaanyi mu migotteko gino mwe tuli tusobole okuba nga tuzimbamu ttooyi kubanga ffe nga Kabaka Foundation tugenda ne tujjanjaba naye bwe tumala okujjanjaba tuba tetunadda Kampala nga bannaffe balwadde kubanga tebalina we balaga bafulumira mu bubeera ate ne bayiwaawo abaana we bazannyira we baguuka n'ebintu ebifaanana ebyo naye nga abantu ba Ssaabasajja bano abali mu mugotteko ebintu bitono nnyo bye baagala ebyo beetaaga okukyusa obulamu bwabwe tebwetaaga bintu bingi nnyo. Ffe ng'ekitongole kya Kabaka Foundation tukunga abantu wamu nga tulina BBS okutukwatirako okusooka okusomesa abantu bano. Omulimu omukulu abasawo batugamba nti endwadde ezisinga okukwata wano ng'ekiddukano musujja na biki ebitundu ku 8 ku 10 biva ku bujama. Abantu bajama obujama obwo bwe buleeta endwadde kati ate nga mu mugotteko muno kumpi obujama buli 9 mu 9. Kati tugenda kufuba okulaba nga tubasomesa okulaba nga beekuuma nga bayonjo newankubadde bali mu mbeera nzibu enkuba bw'etonnya mukoka ayiringita n'aleeta buli kazambi naye era tusobola okusala amagezi okulaba nga beekuuma nga bayonjo ate obuyonjo obwo mwe tujja okuva okulaba nga tukyusa obulamu bwabwe. Ne twagala okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli nti wenna wooli ng'oli mu ntebe of Katonda gw'alina kyakuwaddeko jjukira nti Katonda yali asobola okuteeka mu mbeera bannaffe bano gye balimu naye gwe yakuyamba toola ekyo ky'olina tugattire wamu sobola okusitula abantu ba Ssaabasajja Kabaka ate n'okukubira omulanga abakulembeze baffe kubanga nze ndowooza Uganda tesobola kubulwa nsimbi ntono nnyo ezisobola okukyusa obulamu bw'abantu bano abali mu mugotteko. Ensimbi kati tuziraba okusinga zijjira mu mbeera ya byabufuzi ne zijja nga mpitirivu nnyo naye ate wansi mu bantu bano nozirabako tebazikola ki tebaziraba naye ate ffe ebitongole ebikolagana n'abantu bano singa ensimbi ezo zituweebwa nze ndowooza tusobola okukyusa abantu b'omugotteko okwo okusinga okugiramu ne baleeta miliyoni 5 ate okumala omwezi mulamba nga n'omugotteko ne babuuza tebafunangayo wadde 10. Kabaka Foundation nga tulina BBS ne tukwata miliyoni 5 tusobola okukyusa obulamu bw'abantu abali mu mugotteko ne tukendeeza nze nzikiriza nti abaana abo be bakuba obutayimbwa abaana abo be baleeta obuzibu naye olw'okunyigirizibwa abamu babikola nga tebabyagala naye obulamu bwe bayitamu obw'okunyigirizibwa n'atuuka nga talina kyakulya yasuze talidde asiibye talidde tamanyi gy'alaga tamanyi kiddako nkya embeera eyo emukako okuteeka okukyusa obulamu bwe ne bumufuula ng'omutemu naye nga si mutemu. Nze ndowooza singa bakama baffe abali mu gavumenti ffe abantu bano tutegeera olulimi lwabwe tutuula nabo tubamanyi tutegeera olulimi lwabwe tumanyi kye baagala tusobola okukyusa obulamu bwabwe.
webale kubanga okyekumidde ku Terefina okuva gye twatandikidde okutuusa mu kaseera kano wekyo tukikola wano mu mbeera y'omugotteko wano ku BBS Terefina ate era twayambibwako ekitongole kya Kabaka Foundation okujja okuba nga kiyambako abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangula mu migotteko bangi obulamu batambulamu si bulungi mu nkuba enefudde emba amazzi ge bakozesa si mayonjo amazzi ga nsulo ate era nga ne kabuyonjo jajjulabulwamu wonna mu migotteko wano ebirwadde ebyafuuka ebirwadde ebyekiddukano byo byafuukira ddala bingi wano mu baana amu n'abantu abakulu abakyala enkuba bwetonya n'eyanjira bulonna mu mbeera zaabwe ng'abakyala beteeka okuba nga babeera mu mazzi amayonjo bakozesa amazzi amayonjo ambeera gye balina okuba nga amazzi ge banywa nga segalina okuba nga gabalwaza tukowoola abantu bonna aba Ssaabasajja Kabaka okujja okugattaka Ssaabasajja Kabaka okuba nga bayamba abantu b'omugotteko BBS Terefina twebayo okuba nga tubaweereza mu mbeera yonna etuzza Buganda ku ntikko otwo tubabise olwaleero mu mbeera y'omugotteko akuume atakumira mpeera.